Eyaliko n'antamegwa mu bikonde mu nsi yonna Kassim the Dream Ouma olwaleero atendekeddwa n'abazannyi b'ebikonde ab'enjawulo mu Kampala. Olunaku lw'enkya wakwolekera German gyagenda okweteekerateekera olulwana lwe ne Moses Gololo olunaabeerawo nga 29 April e Lugogo. Ouma atubulidde lwaki asazeewo okutendekerwa German. Kati akabawo kali German ngenda kuddayo ngo tebubala nga butitinyonyo nga bwenfuluma wabwe buba tebubala ng'abiri kati obugumya omubiri ngenda kuddayo mbakolerako nkolerako Golola agenda atemeteme ebiti wano nga nzire nemumuzira guli ogwasinonga gwa status. Ono era agamba nti embeera gy'alimu nnungi nga mwetegefu okukuba Golola. Ndi mu Kampala wano eno kazowezi kwetegekera Golola ali yanywa buugi nze ndi wano omutuya nanzigyamu amazzi ge nanywedde jjo n'obuugi bwe nanywedde nange n'obuugi nabuliza okunywa kalateze nnyo wabulo neekuuma ennyo. Bangi ku bazannyi b'ebikonde abato babadde beepikira Ouma okuva lwe yakomawo mu ggwanga. Bano bategeezezza nti wakulooza ku nnwana zaabwe ng'amaliriza olwa Golola. Wabula era balangidde nti mu kifo ky'okumumalirako obudde essira baliteeke ku kuwangula emisipi egiri ku mutendera gw'ensi yonna nga ye bwe yakola. Mbabanja bonabona bagaya basemuju bashadiro bano Olympia bonabona mbabanja nze mbabanja nga nze Kassim Ouma champion namba nya waiso myaka 19 zinafuna musipi gwansi yonna kati abo abanepikira basoka bagenda babali bafala benakuwa bakuletera musipi gwansi yonna deni baje boogere Kassim the Dream kiroto. Kinajjukirwa nti Ouma yalina okutunka ne Munnakenya Rayton Okwiri e Lugogo ku Boxing Day wabula olulwana ne lutabaawo olw'ebizibu ebyava ku bateesiteesi. Regina Nalujja, NTV Akawungeezi.